Kano ke katundu kaffe akobadde okimanyi mu malindirire. Radio Ro mu mwaka gwa 2005 gy'emyaka 11 emabega Salva Kiir n'akyalako mu ggwanga lya Amerika. Ko bugenyi bwe yaliko yasisinkana eyali omukulembeze wa Amerika ebiseera ebyo George W. Bush ng'ono yamutonera enkofiira gy'atajja ku mutwe ey'ekika kya Galloon Stetson ezayambalwanga ba cowboy. Ekirabo kino Salva Kiir yakisiimira ddala okuva olwo teyaddamu kuleka mutwe gwe nga mukalu era n'okutuusa kati agiteekako newankubadde nga yagulayo endala egyefaanaanyiriza. Salva Kiir alina ebyobugagga ebyenjawulo mu South Sudan ng'ebimu ku bimanyiddwa mwe muli ABMC ng'eno kampuni ekola ku byakuzimba nguudo era ye nannyini kampuni y'amazzi aganyeebwa eya Yanyom Mineral Water and Beverage Factory eri mu kibuga Juba wamu n'amakampuni amalala. Mu mwaka gwa 2009 yafuna honorary degree okuva mu University Kenya n'asiimwa amyuka ssenkulu w'ettendekero erya Kisumu Great Lakes University. Sabbiiti ejja lindirira bwe bali ku mbiranye Riek Machar biki ebimukwatako. Ku lwa Kingdom TV amalindirire Samali Kisaache. This is Kingdom TV.